Nsose ne kugamba Bobi Wine bw'omulaba nga atutte family ye mu nsi per second abantu nga per second mu America abantu bafa oba 10 oba 5 if I'm not mistaken bafa watukira batwale nagamba tisikale kabagende wekuba kufa corona bafe ne baleme bocheza mu nyumba. That is my interpretation. One ndabye bebe fulu ne babloga benale mbona nga omanyi babulwe ebyokwogera no gamba bana Uganda bonna bapapide kwekyo Bobi Wine atwala abaana mu America. Stupid. Bwogamba Bobi Wine atwala abaana mu America. Bobi Wine bukyatandika campaign ali n'abaana be. Abuzaye ennaku simanya musanvu balonde naga omanyi eno government njimanyi they can do anything. Amututte eri gye bafa buli lunaku at least wano baleme bocheza mu nyumba. That is one. Bebe fool kamudde mu kubanga kye kyafuuka ekyokusekerebwa buli lunaku talina kyeyongerako okujjako ku deteriorating mu understanding n'okukola keeki byamanyi obwo muntegeera ya bebe fool buli dakiika egenda ekendera bwe boddira n'ogamba nti Bobi Wine atudde family ye Bulaaya. Let me tell you gwowagira we yali alwana wano olutalo family ye yali liddawa papa papa la papa nanga answer sirina ne unya ba bloga benale baleta ebintu ebibakuba mwe musaba education ya Bobi Wine mweza mwete muziraga mwe musaba bino tembiraga mbuza president wange gwenjagala bwe yali ayingira Luwero family bagidusawa yasoka Nairobi. The books are there. Nesibire student ne bali ebichepere wabula Bobi Wine akuraze nti bukyatandika olutalo lwa president abadde ne family ye. It is just 7 days ojjejjako singa yabatwala mwaka guwedde twandika waayo musajja ali wana atisa baffe ababeki tebaliwo kubanga nze tosobola kunteeka mu bya kisiru nga nkimanyi nti Museveni wali ayingira olutalo babe yabaddusa Bulaaya from the first time ate Bobi Wine abadde mu lutalo nga babe bali wano kakati sisobola kufiira mu kintu kyongamba tinvumirire Bobi Wine ngowange nze president gwempagira yo lunaku lwali oluteyalinda na lwakubiri yaddusa family ye Nairobi ya Bobi Wine akulaze paka last kunaku 7 zokka otegedde kakati gwe yage osoro gwanga wagenda mu Sunday hasti Russia bitya naye nga wayigayo butayiga kakati ya Bobi Wine nga Bobi Wine yo obwa 5-star general abu training de myaka ejo ena joka bana flash light channel Uganda mwebale kwekumira ko mukutu gafa omugazo mukutu ogwesanyu ngaba mwakisabye nti nomukyagala Wisdom Kaye okwera mu na February naku 2 nemba jukiza nemba 7 nti Kaye Wisdom bannange kino nkyogedde kumpe osali kyogedde Kaye Wisdom waba ajja wano avuga amafuta olusi tuvuga ne tumusange ewo jabeera ekimu kinzo okusoboka kwatinzo obutasoboka it is through you and me okutuwagira nogamba Kaye omusindikide yetane gy'amafuta oba omusindikide omutwalo gw'amafuta weewa wajja kutuuka kakati n'olw'ensonga eyo Kaye Wisdom akyaliwo so mikono gyaffe mwenna mbatumiddeko mwebale kutwagala ekintu ekyo oba okyogera abantu bagambe ekintu nti ffe tukola bintu bya nakyewa abamu tebakyatukkiriza kati kola zi bizinensi osegedde kakati woba wagira ate wosindika Kaye Wisdom manya sisobola kulyako big massive nyine mu ekimu ekye10 omusajja abako kamera esegedde kati abaana mitwalo 5 obeere Bulaaya ugenda boti is not money so abantu nga bawagira let them ebere culture nti abana etwagala Kaye Wisdom flashlight yetaagisa okuwagira nga Kaye Wisdom ne flashlight yennyini nga channel ino okuyimirirawo kati bana Uganda ambasa naddala mmwe bana Uganda bali mu diaspora okyemanyiza n'oganda nayo manyi omwezi wemba nkola milioni zange 5 nawe nkwatanga emitwalo 2 oba 3 nganga w'abaana bano Kaye Wisdom oyo tayogere bulungi that is okay akubanga wosindika manya njako ekimu ekye10 ekigenda wano nekitegereka kubanga nange bano mbagala nga bakyali balamu nze nagenze okugula empira gy'emmotoka yange gyammazeeko emitwalo 7 ate nga tuginoonya bunoonya nga kibuuze twakubidde padde oli owa padde tires ate bipira ebiri gyokka eji
ne gwe nagijjeko jinguza 35 and that is kubanga emmotoka ze tuvuga tulina vuga ezo bwe navuga emmotoka zino eza bulijjo ejja kunsumbwa kyetaaga eri waliwo ebangobako ne Subaru ne nninya nti oli ne muleka ze twetaaga tesobola kugula sobola kutambula mu mmotoka nga emipiira giweddeko batunoonya otegedde kyenkugamba batunoonya tulina abalabe bangi so ekintu kino tukyogerako kubanga tukyetaaga tuyiga okuwagira abatuwagira waliwo omukyala bamuyita Reverend Anita nali simanyi nti Reverend era namubuuza gwe Reverend aliyukaawo waliwo abantu abamu batubeeredde nagamba omukyala yanfunira lawyer namugamba Robina waliwo abantu abatubeereddewo kati omukyala oyo bambi akuba amasimu akuweereza n'agamba bannange n'akuweereza n'akubira bw'ati bamuyita Reverend si ssente naye mwagala nnyo Reverend Anita na buli Munnayuganda akagamba agamba nti bannange Wisdom mulamu era nze nkiddamu dokita wano bwe muwuliranga nti flashlight efunye obuzibu oba no dokita afunye obuzibu oba Kaye Wisdom muwanike aba muri mu America omanyi tufunye America bali atasi ku baseneta ku baani mugende mbalumbe tiwaliwo ono Wisdom bamugize bati olabe mukankanyemu ekintu opiyo atete bamusesemye basesemye opiyo so nze mbagala nnyo abatuwagira mbagala nnyo abawagira omukutu tuyiga okuwagira omanya nti no guno omukutu guleeta nze mbeebaza dokita guno omukutu guleeta abantu mwina abantu nga 5 bemuleetaano ekitali kyangu ogenda eri owanadduli gyali eruweero nga si kyangu nze okuva e Kampala nenkwata embanga agenze Southern Sudan ekyo si kyangu so ate nga waliwo omwana abyagala ali Bungereza America Canada ali mu kiyumba nga yagala ebigambo bya nadduli waliwo nalabye ono ogundi gwe gwasose okusinkanako omukulu bya lugabaawo osegere temukowa guba omugongo gwawonye mumanye endwadde eziruma abantu abakulu nga bwe batyo teziggwaayo endwadde eziruma abakadde enkya bajja kujja ano bagambe mukulu bya lugaba ate omukono gwekaasemu tokowa wange tumutwala mu ddwaliro togambe ye ne bannaye omusajja twamujjanja omugongo ate kakati omukono si beega n'ate kinyuma kubanga mukwatira wa mu kiba kitono paundi 10 kubanga mukulu bya lugaba nze nali simanyi mukulu bya lugaba naye nagenda okulaba abantu nga batukomparinga nnyo mukulu bya lugaba William bya lugaba so I had to respond who's bya kubanga kati gwa ngambye nze njogera ebintu bye njogera Katonda nga ndaba aga Katonda mu ggulu okujjako ene ya dental formula siddanga ka okulaba gundi gye njogedde program buyino neggwayo nze nkuba byange gafula kubanga natural mbambirabye oba na evidence ando mbana evidence oli mugambye genda bakole dental formula ojjo oyogere mu bantu shinize dental formula kwa byayogera obigambo biyita bikirika bimudduka ku buddusi na yogere byekisiru kakati wanakola n'abangaza winatereza ebintu ne bikola ki so tugenda simanyo ogize tubato chamazi nato wado chanyonyo abantu so kakati n'olw'ensonga emikono gyaffe n'abatulaba bali ku era tujjanga bajjukizanga tetujja kukowa kubajjukiza nenga kyekyo ekituufu bambi ngaba mukulu munange babategeeza nti nno guno tuli bannakyemalira bannakyewa oluganda si lwangu luganda si lwangu tuli bannakyewa ebintu ne bitukola byonna nti no to have that love of the nation twagala ensi yaffe nkiddamu twagala ensi yaffe Uganda Ensonga we should be proud like me I'm very much proud I'm a Ugandan all the countries that have been all nations that zensi zonna zembaddemu zonna I've been very much proud of when I'm Uganda nenga kikulu kya byonna kigezo bategeeza gwe nange Uganda ogiyambye eki bannayuganda bayambye eki bana bayimiridde Munnayuganda atambula omuyambi otya so n'olw'ensonga eyo waliwo lwetto muyagamba nti never togambanga nti gwe Uganda ogikoledde ki ask yourself gwe ensi yo ogikoledde ki ffe nga babona flashlight channel Uganda kye tubakoledde kubaleetera abantu abayina obwongo abantu abayina wisdom okunnyonnyola kino kye bakoze mwetaaga muli Bulaaya mwetaaga okuma kyekiri ewaka munnange ffe Uganda tujja kakati naawe tuyambe nga bw'osobola mukulu asobole okutambula ne gbayita big masavu asobole okutambula big masavu tumita banaye si big masavu naye jasirwa kwa tusinga obunene wano anyirira musajja abeera musirise kakati ne tumutuma bwe tuti kakati mukulu Kaye so tubatumidde nnyo mikwano gyaffe mwenna wabula just ennaku mbale okulonda bannaffe mugende mulonde munoonye bu voters slips mukose you vote mugikozese katugenda basomesa Wisdom Kaye abasomeseza you voting nga bwekola
mukuru byaruga bagenda basomesa balonda batya ku lubaaho nanti oli wawa nawandika bwa kuru byaruga wajjo mugambe asomeseeko balonda batya President Museveni ku lubaaho asomesania mugambe no naye mukuru byaruga basimunenya abantu abakolera President Museveni n'omutima gwe gumu bonna bamukowa anti lwa nsonga babakozesanga kondom abo babyarugaba banjuba aba bantu beewaayo ne sente zaabwe kati byarugaba bagambye alina ekizimbe mu Kampala tukomawo bakole kati waliwo abantu abakola President Museveni bo kati nze nakiteeka mu mind nze nkolera President Museveni I don't expect anything bekiba kize weewa era type nanko proposal nti musabye kino naye oba okyatuddawo omuntu n'atwala biliyoni ono n'atwala biliyoni kakati n'olwensonga eyo tutandike ne theme yaffe enako olwaleero kakati mukulu producer tugenda kwogera ku okutwalabyeko no mukulu munnaffe naye ate nga his excellency the gladiator ghetto man whatever it may be called family ye agitutte ebulayi nenge to me si kibi nnyo kuba nti stress jayiseemu ndowooza bakabagendako bawumulemuko that's my thinking that's my perception nti abantu abana babobo baba tuteeke ebweru jasi bawumuleko stress nyingi gye bali mu kuyitamu simanyi gwe nange okirowoozaako ki ne weebuuze are you proud to be a Ugandan if yes bring back the nation to its normal status lwaki bwebwena agenze e Bulaaya konze katubuze ku Wisdom Kaye kakati kankubulire nze nagamba bojje wange I'm a political and social analyst ndi weenaalemu atali bidoli ndi ekyenkya ekyemisana evening nti n'ekyeggulo sina stress nze nsobola okulemera ku kintu newemba ndi ogu ng'ekyaki Bishop Lwanga nja kiremerako bonna babloga bali mukuba bonna boolaba banupu kati bakolera beenaalemu naye ate eri nzikiriza erina track record ebadde ewagira abantu I can't allow that ne unasigala bwogu kati kanziye ku kya Bobi Wine njagala kubuuza dokita mu America nga abantu pa second balibeerayo nga babiri simanyi bameka abafa wootuukira osiba omutima osindika family yo mu nation abantu gye bali mu kufa olowooza lwaki kiba kiyitiridde golowooza Bobi Wine abaana be tebagendako Bulaaya bagendayo bulijjo naye waatuukira okugamba naye omanyi kamba sindika eri abantu gye bafa buli lunaku dani okuba wano kwabajja booca ne mu nnyumba nga ndaba ate si bali ngamba nti bafudde corona kiri beta watuukira ask yourself kwegamba nalabye ebidoli bya bebe fuulu nendaba kati ndabye ofuna opondo ndabye baani bonna aboogedde ndabye bebe fuulu bamugobye mu seta nemuga sirika tuza obubi nabo tuza sumbusa enough figure yakula bwete waggulu mutono eno munene omanyi kakati omulaba yenna alinga bya mandazi kwegamba yenna yagejja olaba ng'omunene naye omunyiga bwoti lindazi the guy is so, simanyi nakumanya byonna anti nkubuulira noonya ekigambo kubanga oyo omusajja byonna yakogga ekitundu bino byakulaga nti no munene sumbusa kyova olaba obwongo bwe n'ebitundu ebyekyama byo bitono bina mandazi gati nga ataddewo bwati ebyo ebintu bye bakola bikuba President Museveni nsoose nekugamba Bobi Wine bw'omulaba nga atutte family ye mu nsi pa second abantu nga pa second mu America abantu bafa oba 10 oba 5 if I'm not mistaken bafa watuukira batwale nagamba ati sikale kabagende wekuba kufa corona bafe ne baleme bocheza mu nyumba that is my interpretation one ndabye bebe fulu ne babloga beenale mbonna nga omanyi babulwa ebyokwogera no gamba bana Uganda bonna bapapide kwekyo Bobi Wine atwala abaana mu America stupid bwogamba Bobi Wine atwala abaana mu America Bobi Wine bukyatandika campaign ali n'abaana be abuzayo ennaku simanya musanvu balonde naga omanyi eno government njimanyi they can do anything twala President Museveni nga awa report ya zebra gwe bakubya amasasi nekye bamugamba ojja kulanga agamba bangamba kifu
n'agamba kamba sindika eri gye bafa. Why? Ojjukira kye n'agamba nti Bobi Wine n'otta omuntu we oba mukyala we n'omuwa ekifo oba mwana we amuziika leero enkya n'asigala ku road. Kyekiri kyakulaze amututte eri gye bafa buli lunaku. At least wano baleme bokyeza mu nnyumba. That is one. Bebe fool kamuddemu kubanga kye kyafuuka ekyokusekerebwa. Buli lunaku talina kyeyongerako okujjako okudeterioratinga mu understanding n'okukola keeki by'amanyi. Obwo muntegeera ya bebe fool buli dakiika egenda ekendera bwe. Boddira n'ogamba nti Bobi Wine atudde famire ye Bulaaya. Let me tell you. Gwowagira we yali alwana wano olutalo famire ye yali liddawa. Papa papa la la papa. Nanga answer sirina. Papa. Neunya ba bloga benale. Baleeta ebintu ebibakuba mwe musaba education ya Bobi Wine mweza mwe temuziraga. Mwe musaba bino temubiraga. Mbuuza president wange gwenjagala bwe yali ayingira Luweero family ye bagiddusawa. Yasooka Nairobi. The books are there. Nesibire student. Ne bali ebichepere. Wabula Bobi Wine akulaze nti bukyatandika olutalo lwa presidency abadde ne family ye. It is just 7 days ojjejjako. Singa yabatwala mwaka guwedde twandiga waayo musajja ali wana atisa baffe ababeki tebaliwo kubanga nze tosobola kunteeka mu byakisiru nga nkimanyi nti Museveni wali ayingira olutalo babe yabaddusa Bulaaya from the first time. Ate Bobi Wine abadde mu lutalo nga babe bali wano nga balwa trauma 7 days okubate interpretation is taken. Kati ogenda nze kugambye nkuleetera ebintu. My job is to educate Ugandans. Kyovula Uganda bagamba wisdom aluwa. Kubanga nze byenjogera byange totally different from how the reason. Nze mpagira President Museveni sola kudda ku kintu kya Bobi Wine kibuukira. Kubanga Museveni wali ayingira ensiko abe yabaddusa Bulaaya first day. Gendo soma akatabo ka Janet Nkaina, gendo sowing the master seed. The problem is sowing the master seed bwe twagura first edition byakyuka. Kati ebiri mu President Museveni ayambadde engatto bitya twamanyira biri bye kubyanga ambadde slipper kati byakyuka simenye edition bitya. Otegedde. Kakati sisobola kufiira mu kintu kyongamba tinvumirire Bobi Wine ngowange nze president gwempagira yo lunaku lwali oluteyalinda na lwakubiri yaddusa family ye Nairobi. Ya Bobi Wine akulaze paka last kunaku 7 zokka. Otegedde? Ekyo nakakuwa kyakubiri. Yes sir. Now ekyokusatu njagala okutegeeza Bobi Wine is ready for anything, even war. Katonda atusasire ensi yaffe ereme kubaamu ntalo. Mwina Yesu mukama waffe. Amin. Kankubuulire. Nze Kaye kikwata ku ntalo. Saagali sirabangako ku lutalo since I was born. And I really don't like it. I don't like it. Teri ayagala lutalo. Naye kati nagamba kiri nti kati ono by virtue is a gen. Bobi Wine by virtue is a gen. Ebintu byakola byonna bikolebwa balwanyi. Gwe oyo kyali omulaba. Kugamba nze ndi analyst. My job is to interpret. Bobi Wine buli kintu kyakola kyonna kikulaga is a 5-star general. Is a 5-star general by virtue. Nti kati nsigadde wane ekijja kijje. Tugenda kwekuba yagamba tuli mu ring tusigadde mwaba. Babiri. Olifu tujja mu kanyuga eri byabakama tujja kwekuba one by one. Abagede. Oyo Bobi Wine ajja kuchuka bwati akube byabakama engumi ejo. Agweri basigala mwaba. Resi efuse ya bantu babiri. Kakati referee baja mukubira. Oyo simanya kyambadde simanyi waliwo ono kyambadde ayambala makoti mbumanyi ndi makanika kyambogo ayambala makoti galinga gabalokole tegamutuuka oyo kidoli. Kakati wodda ku katumba nnyonyo oyo talina kyatugamba. Mugisha muntu nagamba kyali wa President Museveni nemba muteesa okwamba President Museveni afuluma ngageze bitoyi namukubira nti bano bagenda kuwamba. Henry Mukunde yali ayoza bintu wa President Museveni. Oli muko akuza ayoza bintu wali yagorora empale yetasobola. Talina kyaso. Kyobala yagenda lukunjiri yafuna y'abantu 3 Bobi Wine yajja ali mu 10 oyo kati mufu. Yani omulala yesimbe. Oyo powa agira atambuza ebigere paka wali gulafuna amagezi agamba lengatto.
Haliwo kati omulala sika. Oyo omukyala anoonya mulimu na musajja nanse. Anoonya mulimu na musajja talina kyatugamba. Kati yafunyedde omusajja kyovola kati ali ku TV. You know I'm telling you. You know. Ayagala usiku. Kati ye kyali ayagala akituuse ko yali anoonya musajja na mulimu. Aliwo omulala gompo ye bali bameka. Kabuleta Pastor Wodi yatugamba mbu ali ne Yesu ekyeggulo yamulimba obunnabbi nti gwagenda okufuuka president ewe encha kati obunnabbi bwo bufu yo yagira umulamu aliwo omulala simudaba omulala. The race is between Twabura na Bobi Wine the ghetto gladiator. The ghetto gladiator. Yes. Yes. Sasa makuru gacho Bobi Wine ne President Museveni. Referee ye byabakama. Bajja mukuba oye ngumi byabakama from ring. Kubanga kakati kankubuli. N'ekirala njagala onoonyereze tujja kudda ku program. Ngenda kugambo gwe bagambye mtino family yonna ya muzeeyi eri wano. Ate etya. Bagundi omanyize sola kule kati nze kye sola kyogera. Ti Bobi Wine addusiza n'ekipika. We bambuuza abaana bajja kuleeta wano ebifaananyi by'abazzukulu ba muzeeyi nga bali America bali wa. Naye amakulu gacha bali Bulaaya ababe. Bali Bulaaya. Kati ng'obinteekeramu. Nze nkugambye president yali ayingira Luweero. Family n'agidduse Bulaaya. One day tagirinda. Ya Bobi Wine Bobi Wine mu lutalo lwe alubadde mpaka last until lunaku 7. Kitegeeza wopima magage eyono one day ne Bobi Wine eriwe esinga ono abageto gladiator abagisinga ebyo tubinkwatira. Bobi Wine is a 5-star general. 5-star general. Gobo muwadde ogabadde rank. Anti kakati gwe yage osoro gwanga wagenda mu Sunday has still Russia bitya naye nga wayigayo butayiga. Kakati ye Bobi Wine nga Bobi Wine yo obwas 5-star general abu training de myaka ejo joka bale Bulaaya waliwo obwana Bulaaya gwe kakitulwa wali baleeta akaana ka myaka nalaba Steve Harvey yaleeta akaana ka myaka 7 nga kaddamu question za maths za ba university ye Bobi Wine dama kanto ako Steve Harvey akola show ya TV abatu abajimanyi no batojimanyi genda mu YouTube teka mu Steve Harvey yaleeta akaana ka myaka 7 nga bakabuza math wa university nga kamuddamu kaddamu answer ye Bobi Wine Katonda nga yakutondo ina amagezi natural intelligence. You don't need to go to the university ogenda bugenzi kwanga bana Uganda bagala ipapula but amagezi Katonda gaba yakuwa kwe kutula ebibuzo bya university ngoli mu senior 1 oba P1 sajja watowanye Bobi no kona sikuwana anti wuliriza gwendeterayo ba professor be Makerewan tubadde mu biseera bya covid baba pakidde sento yiye ebintu buli bebe bifu baba kocha university nalabako bebe fulu nga babye president museveni banayeri sajja libye sente muzeeyi ne wali gobe mu state house nalabako nga badidde motoka bakula muzeeyi nti bakola motoka kiira vehicle kiira yali azivuga wane katwe nekuba bu yakuba bingini nakwata boda naddusa omutwe gwe Katonda wa baba wadde bana aba covid sente mmeka ne kit wait kit ekebera covid yatulemye okukola tuli awo tuzunga mbagala sente we are abantu abasinze okukolera Uganda bano abasoma batono kyovola amanya mushega ye yakiriza yagambye bannange tuzadde abaana ne tubasomesa mu international school bakulidde kolo bakoze batya naye bireria yo amanya mushega kankubulire everyone eriafuzeeko wano nali mu state house omanyi kyali mugamba how I wish Bobi Wine was my son. Bamwegomba. Chikugambye lwako beggalira mu nnyumba za Bobi Wine olujuko lulimba lwakuba tibeggalira mu nnyumba zaabwe ne bawulize ennyimba zange. Kakati beggalira mu nnyumba zaabwe ne bakaba amaziga. Nga bwatunina abaana be n'alaba Bobi Wine akaba amaziga. Amanya mushega yavudde yanyine ennyumba ekkololo. Haina buli kimu. Kati amanya mushega akiikira abo bonna amanya mushega gwo mutegedde gwo amanya mushega gaina wano omusajja former minister mfa kwebyo former minister jabagesa kuba nadduli obageza nodda amanya mushega wano waliwo abantu abalina obuyinza naye nga tebali ku kipande ate nga siba minister be bamanya mushega wapima abaana ba mikwano gye bakyalibe we bafaanana n'apima Bobi Wine agamba how we wish
kati buli omu adda mu nnyumba n'akaaba amaziga buli watunya Bobi Wine. Ebyana biri eyekololo bye bazaalazaala okujjako okupa mu bupami n'ofuuwa nga biridde KFC birina ekyokola bikoma kunyampa bunyampi tebirina magezi binyampa na kusiba ku Telemundo soze bira Telemundo tezibira naku ne bigambe bikuvaamu ng'onyiiga nnyo byebyo anti kati gwe tobadde nze nyamikwano gyange waliwo oli omulamuzi Asuleri twagenda ng'ebyana bivudde ku mulirwano ne bijja byonna biridde biri eryana liri emberenge lirya bino litidde nengali neryana eryepakira ebyokulya liringa eriva mu ghetto werinyampa werikola by'ebyana ebibeereye gwe dokita tofunangako mukisa genda mu maka g'abo abasajja otuuka n'olaba abawalabe bonna be bajjayo bati baagala kwogera nga bazungu balowooza nti okufukamira mboba loko. Nasoma akatabo ka President Museveni nasooka kwagala mu kintu eki agamba mbu yajje mu Sweden ng'amaze emyaka talaba baana be oba yali Natasha najja n'amugulira oluggi byali biseera bya winter nga President Museveni akuziza ekirevu agamba mu katabo ke Natasha n'amubuuza who you nga temumanyi nti ekitaawe kati President n'amugamba mama gyali nti ya namugamba muyite Mami, there's a man on the door with big beard who needs you. You meet a man on the door. I na gale baganje. Mukyala we yajja namutuna bwati n'akaaba amaziga. Kakati we yayingira kati kyenjagala okwogera. Muhozi mukatabo ka President Museveni agamba muhozi we yajja bwati omubuuza yaleta mukono how are you? Owe president yakola. Omwana jukira amaze emyaka tamulaba. Yamugamba gwe ewaffe tebabuuza batyo babuuza batyo omuntu omukwata n'omugwa mu kifuba eno n'omukola bw'oti babuuza ebyo how are you? That is the President Museveni who I totally admire. You treasure. Otegedde n'ebino ebyana bibazaalidde ne kololo byonna bibabira kulya buli pizza nagenda ku gundi olaza bina amakulu chovola batugamba ne bibingira amaje simenyi kuyingira police bibuuka first training ne bikomawo nga bakadeti nti captain ebyo ne bitabusibana abo nabakuba abantu gogama nti musure wali emundu minus their gun they are nothing abaana bakube waliwo ndabye ka video ke bampadde kabadde nagamba mau kungulwa green munda wa yero walabye kali kachali akabuyinja amwana yakawubye bwati nakawuba bwati nakasindikeri nakigamba bono obuyinja buli buti babu without their gun they are nothing which train aba bana bali wano bagundi ba drago abajeno kasirye abakora kasirye gwanga okakoza mutalo mulaba timuzeyi geno mwepanka akwata bwati okuta honda tabuno bwe bajja wali kona kali okumanya obusiru ndabeka video nakajere kayimira maso gamotoka mukasi emotoka ege bananga bwe obusajja buno emotoka egenda bwe nakajikwata ka don't go akakubye naye kinawunyisiza ngabantu baina deka producer mu video akatekera producer tuyambe mukalabe nabagamba nze nagamba wano without their guns you are nothing without your gun ate bana baisa amayinja without your gun you are nothing mugene mukorezi training ka video bakutta akasajja ne bakawuba bati olw'amagezi obusiru kakagenda liwe kakomawo we kagenda we kakomawo we kakwate motoka don't go chokaji ne wisiza kumanya government za Uganda siri funny ngabali muleya balina zi pistol bonga batambule no emabbali wali abadage no kakubolu ne abadde no kimunde kya black abadage no kakubolu ngamba no Uganda enyuma bannaye No, which pass did you have? No. Which pass did you have? We don't know where we're going. You have box the gun. You want to kill us? We don't know where we're going. We don't know we're going back. You're not going to stop. You're not going to stop. We are telling you you're not going to stop.
Is that very board on board? Kati you see such bogus. That is bogus. Kubanga bali babadde muleya nga the most high ranking officer tulabona busatu. Naye nga the most high ranking officer ebintu byakola ne koporo tabikola. Ku mulembe guli President Museveni nga yakajja. Kwe kugambya abanzaala gwe nakunnyonnyola. Abanzaala ba serving officer. Olaba esayidde ebyaddala ng'okujja ku kopolo oba private okuwa karanka kamu olina okuba nga olina omusango gw'onoonyerezaako ne gugguka nga guli machuwa ate bukyantandika kugamba wano nti poliisi y'eruwere ery'enguzi yali mu producinga munnakenya agamba nti ettaka Wisdom lyeyagulira omuwala oli gwe bakozesa bamafia nti nno lyange munnakenya talabikanga eyali nguza waali nanyi ttaka masitula waali omukyala yajja n'agamba ekkomera n'abagamba mujjeeyo mutabani w'omulalo mukomera mukwatenze kubanga nze namuguza poliisi n'egaana sirabangayo wa CID agamba naye no gaya ayogera katujje tunoonyereze ku musango gwe kubanga ranka abasinga bazifunira awo fe tukuli omulembe gwa President Museveni gwenkuze ndaba nkugambye maama wange ndabyeko abamilitary abo ndabye abamajjawo nga ndi mu barracks nga wegombo ng'ebintu birala okusinga kuba ne batugamba baba mujjeri n'atuukira ku busatu otegedde kike ngambye ng'ofuna rank olina okuba nga okina kyonoonyereza omusawo ne bakuwa karanga abaleero olaba omuntu OCCID ng'atula n'omunonyonyola ekintu nti waliwo wa poliisi akoze kino waba mukwano akutunira bw'ati onyonyola OCCID anoonyereza ku poliisi naye nga takunyega without their guns ebyo byebiruma abantu President Museveni ebyo ebiruma abantu bimugambe President Museveni ebiruma abantu si kugulawo nguudo na ziddamu ezimbaluka damu bagikoze esimanyezeemu olwatika people don't care mukole damu zamwe zijjemu enjatika ebiruma abantu omuntu kwegenda ku poliisi nga bamubbye ettaka n'agenda wa OCCID n'atamuyamba nga woolaba Kaye Wisdom nti poliisi y'eruweero bagiwa ssente bagipakira ssente yagaana otwala fayiro mu kooti buli kimu yakigaana eryawe ekola ssente President Museveni kati olaba ab'ettaka olaba wa poliisi yeesimba mu Wisdom siina be kasita kinanyiga ennyo ne mbaako bwe nkitegeeza waggulu eyo ojja kundabira mbawadde ebbanga erimala baganya okuleeta munnakenya agamba nti ettaka lya munnakenya eyanguza waali owero si yajja n'akola n'ettaka weeriri weeriri bakulemesa development President Museveni ebiruma abantu kubabbako mataka President Museveni ebiruma abantu kubaguza ttaka kubaguza ddagala fu eri ebisolo ffe twakula tugenda mu container village kati twasigaza oba babukoola mbakulidde n'akalango naye kakati genda oguleye mu container village eddagala ly'ente ezo ojja nakwejjusa tulijja Rwanda jjajja wange atambula paka Rwanda n'agula eddagala ly'ente nadda watunda bifu President Museveni twabeeranga ne ba district health officers abalambulanga amalwaliro kati tubayina ne basiba mu office atuuka n'ateekawo ekkooti n'agenda mu bamalaaya byebiruma abantu President Museveni ebiruma abantu seewo butale ogenze eno oguddewo kaluma simanyi oguddewo no ddamu simbe simanyi babyese ezo nebo bazibba muzibbe naye President Museveni ebiruma abantu fetwa ng'omuntu okuyimira n'agamba nze district health officer nga mwena nga musirika ne bano tulina ba piso iso giso shut abo bikyebyo gasiya tunatera kuba na ba toilet paper the order there combined useless. Let me tell you, we are facing a lot of problems. Never bakola fairo bubala bomugaga kola fairo mbi. President Museveni, you can win these elections but you can fail to win a war. You can win this battle but that war Bobi Wine is ready to take this war for another 5 years.
olyoka ogiwulire. Bobi Wine is ready. Ezo byolaba leeta UV vote simanyi you vote alese bicha naye mwena mugwa mu bikopo mugana abantu smartphone we balondera mugana Bobi Wine is ready for a war nkugambye for 5 nankani bwe tutekola mu mulimu nga benale president we tutekola mu mulimu akakana kola bakajjanga akasaga mujja kavumanyo nti kahuligan nga namwe baba vuma konti muri babbi babandit